West TV kwa tamala fi paka kwa jatandikide mukati ku masawa 4 paka saa zino era nga tugenda kutukomesa sawa mukaga buli lwa mukaga sawa zibanya ku mukaga twogera ku nsonga za munna Uganda program za bike tati nkata gemanya nze omwandiso program era kwebaza okuba tunogwali ku Facebook okola kyamanya kuba nti no otamala fi namwe n'abasabe namwe wali musako baka bamwe inshallah ja kubanga ejja okuba ndeko baka musoko na mwegatta mukutesa nafe okimanyi nti betwogera na wali mubimanya okuba tubusobola tusinga okuba nti tusobola kubita twagala okuba tuga kundowooza naawe ojjoko mu nsonga zibatukonye kale tugenda kuba tubijja twogera ku nsonga ez'endala ezira nga nabagambye tugenda kufuna omukyala Maria Muwangalya atwala akakiiko k'eddembe ly'obutono mu Uganda yavudde n'abeera nga twalekakaawo abakulu aba NUP bagenze baddukidde gyali nga bagamba nti abantu bakwatibwa ekyonenere bangi abakwatibwa paka nakati mu buvuyo bw'okulonda nakati balabakwata pulezidenti yajja entebe omuntu okubalira nti bangi bakwatibwa ku lunaku lwe bagala okuba basaba independence naye poliisi tebawulira wa gyetadde bantu abali ebitongole ebirala ebyokwina nga CMA wamu n'amagye so nga bagamba nti mutuufu eddembe lyabwe lirinyirirwa bamusaba abeere ng'ayambako ku nsonga eyo okuba nti naago okugolerwa bwayogamba ku bitongole ebyo nga bitaalwa tebwasittu nali makooti balenga bawozesa emisango gye bagamba nti bagiza omukyalo yavudde n'aba nti ye agamba lisiti yamuwereddwa amanyika abantu 18 era 18 ogwo poliisi yamaze okuba nti ebata n'abalanga bamaze okuba nti bagyateekebwa mu makooti ag'enjawulo naye abasigadde agamba bagezaako nti banoonyereza sifa balaba ye tebabamanyi n'atukola okuba nti agamba nti asaba abainikobabe nga bamuwa endangamuntu z'abantu abo bategeera abantu abo gyebali oba bamuwa aikotha bamuwa mizimu nga si bantu tebaliiyo twebuuza okuba nti bombi ani alimba munne NUP natukola okuba nti abagamba nti bazze bateeka abantu mu mawulire baga nti batumiizwa so nga te abantu bafuna bubenje bwa mmotoka n'obulala n'ebirala ng'ebyo so nagamba nti abe NUP balimba era nga betambuliza si bya mazima wamu naddala n'akatono twebuuza who is fooling who ani mulimba ku bonna Omulangira Ssuuna wayambala enkofiira ya NUP nogatira kati wano ku nsonga za NUP zonna woli okuba nti okiikirira Maria Muwangalya bwe statement ye bulungi kitukakatako ffenna ng'abali wano okubeera nga tulwanirira obwenkanya era obwenkanya obwo buli muntu ali wano aba ayagala ne bumukolebwako era nga teyawudde mu kibiina kimu aba akola kituufu mwabaaga nze mmaze ebbanga ddene nga tukaabirira akakiiko k'eddembe ly'obuntu ku nsonga z'abannaffe abaabuzibwawo abamu nga tumanyi gye bali naye ng'obwenkanya bugaanye abalala nga tetumanyi ne gye bali njaku ekyokulabirako tulinanga mukwano gwaffe Kibalama eyawamba n'abuzibwawo bamutwala emisana tukungeseeramu okumujja ku dduuka aliwaakolera paka n'olwalo gavumenti eyogera nga nti ffe tumulina naye abaasemba okumulaba kubaamulaba ng'abasirikale bamunonye ku dduuka ali wali wakisekka nga bakutte emmundu n'emmotoka ya drone naye gavumenti emukola ki emwegana kati myaka gisusse nemu 2 miramba kaakati tulina abantu abaafuna obulemu ku mibiri gyabwe n'oluvannyuma n'abamu ne bakkiriza ate era n'okubakozesa nga muganda afe oyo gwe mwalaba gwe baayokya paasi ekyamazima gavumenti yamutuusaako ebyobulabe naye wakati mu kubanga ekyo kyaginyigiriza nnyo even ne ku international scene ne batuula nabo kubanga balina nabo desk y'ebyobufuzi mu magye ne desk y'ebyobufuzi mu poliisi balina gye bayita political desk yakyo lwensonga lwaki babeera nego bayita political commesa mu Uganda police ne mu UPDF ne bakizuula nti okukola kye bayita reverse psychology okugamba nti ono ate ffe abanooku ffe twamwokya kiyinza okubawa ku buweerero ne basalawo okugamba nti ekyamazima kiri ne basalawo okugamba nti omwana oyo ffe ab'ekibiina ffe twamukola ki ffe twamuwamba era ffe twamwokya naye akakiiko k'eddembe ly'obuntu kalina okuba nga kasukka awo wano waliwo statement ezikoleddwa ku bantu nga tezeetaaga kuleka mu bbanga mukyala nga ddala nga tannaba kugamba nti abe NUP balimba
tulina mwami Kakwenza kati ali ku buwaŋŋanguse ali mwekizayiro ekyamuddusa wano ng'ebitongole by'ebyokwerinda byagala kumutta oluvannyuma lw'okumutulugunya agamba nti baamunonanga ekiro ne bamusiba bulooka ku nsigo ze saagala byogera wano ng'omusajja Omuganda bw'aba naye ku bitundu bye ebyekyamu ne bulooka ne zireebeeta ne bamukola buli kyambyo ne kyonna naye ekyewuunyisa nti baabimukolanga nga muhoozi ajja ekiro eyo mu ssaawa 89 muhoozi ono mutani wa pulezidenti n'ateekawo akatebe batulugunye Kakwenza nga ye ali wali atudde alaba njagala kubuuza mukyala wangani eyawa obujulizi yoyo eyatulugunyizibwa ffenna bwe tukkiriza nti yatulugunyizibwa be yayogerako abaatulugunya wali obayiseeko mu kakiikoko obabuuze ku ebyo ebyaboogerwako kale waakiri nga tonnaba kunaayiza ku bano bannimba naye waliwo we balumiriza okutyoboola eddembe ly'obuntu nga ne be baatyobula bennyini bye babalumiza bwe wabayitako wali oyise ku muhoozi ono n'omuganda nti jangu ansa eri nti nedda kakati bw'obanga tonnaba kubayita kitegeeza nti naawe oyinamuko oluusi kyekubiira nze njagala kugamba ekitaliiko wano kubeera nga kyo kyankiso okutyoboola kw'eddembe ly'obuntu weekuli mu Uganda tekuli kukuba mu bitongole byakwerinda tannawakana omukyala Maria ntola okutyoboola eddembe ly'abuntu wabula gamba bye muwaayo bulimba bwereere muparedinga abantu nga bakubiddwa migojo oba bya bubbi bubenje bwa mmotoka ne mugaa nti batulumiziddwa bitongole byakwerinda ne muwaayo lisi z'amannya eziri inflated amanya 10 nga abatuufu 10 kuvuga gavumenti ekyo kyagamba omanye ebyobufuzi bino biyinza okuwaawo bwe tubyogera nze njagala kuwa nsonga lwaki sigeesiga mu mwaka ndooza gwali gwa nsamba eyo Amini yayina mukyala gwe bayita Mary ya Mwamini oba mumumanyi yayina amaka ge Kololo agenda okudda kuno mu maka ge ng'abakungu mu gavumenti muno neyagiira ennyumba mumanyi saagala kumwogera ng'ennyumba yagitwala yagirina teyagigula yagikoleramu emirimu omukyala n'agamba ali mu nnyumba ye nti vaamu n'alemera muki n'agenda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu yekubira omulanga eyamuwerekera ye road meya wa kibuga Kampala nga munnamateeka akakiiko k'ebyokulonda neyeesonga manya k'eddembe ly'obuntu ne bweyeesonga kafuuka kyesirikidde kati ebbanga nayo liweze lya mwaka mulamba kubanga ali mu nnyumba munene atiibwa tekavangayo kukola ki kumugamba kati eby'eddembe ly'obuntu nkakasanga kasobola okukozesebwa n'akakiiko ako okukawa ebiragiro nga bwe bagawa ebiragiro tutegeza n'ogamba nti oyo ave mu nnyumba kalema okukyogera nti va mu nnyumba yaki y'omukyala abeere ng'agikola ki ng'agyetaayizaamu kakati era kye kimu nga bwe basobola okukwata ono ne bagamba nti ono yeeyokya munnange n'akakiiko ako kasobolera ddala bulungi nnyo okwogera nti munnange ono tiye yafuna akisidenti ku luno kubanga lwaki nkyogera abantu abatula akakiiko ako mbalaba mu biti bibiri be bannabyabufuzi abaali banoonya emirimu nga bakooye naye nga banoonya mirimu ekiti ekyokubiri be bannabyabufuzi abawagiza nnyo ba gavumenti eno era nnyinza obba kubula kanjogerekomu kuliko omukyala bamuyita Shifula Lukwago nali naye mu opposition nga wa DP n'akoowa ebya DP n'ayingira gavumenti yaalye kati tayinza tukolera lipooti nga nnungi nga ye akyayagala okulya eyo gye yakagenda owokubiri wabaddewo Simewo Nsubuga y'omu kubali kakiiko ako Simewo Nsubuga ono yagamba Pulezidenti Museveni akomewo nga takola ki nga tavuganyiziddwa baalina oyo Lafayiro Magezi kakati naye mukisajja watu akalulu bwe kaamala omukuba bamuteeka wali mu kakiiko kaddembe lya buki kaddembe lya buntu njagala kubuulira omuntu tayinza kubanga yali yeetaba mu kalulu atyoboola eddembe ly'obuntu ate n'ogamba mbu ye asobola okugenda mu kakiiko akalikwasisa mbu ye alikwasisa ekiyinza kusoboka kiti kye njagala okumaliriza nakyo mu sekendi za 3 ekisooka njagala gamba akakiiko k'eddembe ly'obuntu kagaziwe katunuulire ebyobufuzi wano ebyobufuzi mu ggwanga kyekiviiriddeko kutyoboola eddembe ly'obuntu tolaba muntu n'oboogera mu ofiisi gye bagabira mirimu omuwala bw'agenda okusaba omulimu aba ayagala amala emuganza asobole okumuwa omuki eryo nalyo ddembe lya buntu tusooke tusolovinge kye bayita political question biro byonna ebirala tujja kukola ki
nga temunnaba kufuuka bannamwatulira agamba ku Pulezidenti Museveni nti bannange ekimala eggwanga lero kyayongera okuva mu ngata osese obuseko bukungula bukudaala siyinza butasekerera munnaawe okudaala okungula naye njagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza twabadde tutandika abawaddeko ku brief nti ne wabaawo ab'amagye 20 kooti y'amagye nebasalira ne bambuuza ng'ovudde ku mulamwa lwaki yabasalidde baatulugunya ddembe ly'obuntu baakola bye batalina kukola. President Museveni bwe yabadde ayogera yagambye ekizibu kye tulina mu Uganda yakootinze ekitabo ky'okusaba ekyaffe eky'abakristaayo n'agamba nti mulimu essaala egamba ey'okwenenya nti ekitwenenyesa kubanga tuleka ebitugwanira okukola naye ne tukola ebitatugwanira tuleka ebitugwanira okukola tukola ebitatugwanidde kukola. Yagala okutegeeza abantu abatulaba yeetaddewo yejjeemu yabadde yeetondera bannayuganda yagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza byenkoze si birungi nnyo mu myaka gy'ensanvu omusajja gwe bayita Idi Amin Dada Nyaume Kidimaso yeekobani ne Alhaji Kasim eyali aduumira poliisi ebiseera ebyo ne bawamba gavumenti ya omwami gwe baali bayita Dr. Apple Milton Obote Opeto dokita yali agenze Singapore mu lukiiko naye bwe yali mu lukiiko yagenda n'owekitiibwa Honorable Kiria Power nga minisita ye yamugamba tetudakasebo esimu gye nva okufuna kati CDF atukoze eki amwambye tukoze tutya oli yali kusigala we n'amala muwalagi wo maye yali anywa nnyo sigala ne walagi yawaŋŋanguka agenda e Zambia wano teyadda naye Honorable Minisita gwe yali naye ye yalinnya ennyonyi n'akola ki mu gavumenti eyaddako ne bamuwa okuba minisita w'ensonga z'ebweru kikyengezaako okuleeta abaana ba Katonda bwe bagenda okukiika n'abasitaani bakola ki bagiramu tuli mu gavumenti etakabana okuleeta emirembe tosobola kutakabana kuleeta mirembe nga tewali bagitabangula biri ebintu bibiri olina kukkiriza nti Katonda gyali mulungi alokola n'okola ebya Katonda ku lunaku lw'ekiyama ne bagemulira ejjana kituufu olina kugamba nti Katonda si mutuufu n'ogoberera sitaani olunaku luli ne bagemulira omulimu ku bibiri olina kulondako kiki tosobola kubona naye byombi bikola ki bibaawo kati mu gavumenti eno mwe tuweerereza tosobola kugamba nti tutaddewo obukiiko bw'eddembe ly'obuntu twagala okulaba ng'emirembe weegiri nga tewali batyobola ddembe ly'abuntu abatyobola eddembe ly'obuntu weebali tebali munda mu gavumenti y'omwennyini mu gavumenti mwebali ne bweru wa gavumenti weebali wadde ekyokulabirako nti CDF eyawamba gavumenti y'Obote yali muduumizi w'amagye agaani ag'Obote CDF oyo ye yaduumira okukuba olubiri n'okuwaŋŋangusa Kabaka Frederick Muteesa ng'ali ku biragiro by'Obote ye yamwefuulira n'amuwamba mu ggwanga muno mwolaba teriyo gavumenti gye bawamba nga bavudde Kenya ne bajja batuwamba ne batufutubbalako ne batukola ki ogwo omulembe gw'abavuzi b'amatwale abajjanga ne bagoba bonna be basanzeewo ne baga kati sipiiki yasalawo yagenda okuvumbula simanya yajja okuvumbula n'ennyanja ennyanja eyaliwo azze okuvumbula omugga ogwakola ki ebyokutufutubbalako byakola ki Amanga Stars muffe mwe muli abaki kati gavumenti eno mwe tuweerereza abagenda okugisuula bali mu ki mu gavumenti abagiseketerera bali mu ki mu gavumenti era okyasanga mu gavumenti eno nti minisita yabbye ssente ezabadde ez'okukola kino nti PS yeekobaanye n'adivertinga funds into this ebimu babikola gavumenti bwemala okukyuka obasange nga bawanisa ebiti mwatulabanga
kye nakola wakiraba gwe taliki nali ntegeeza kino kati ebyo byowulira ebintu ebiri mu byeddembe ly'obuntu abamu boogera okukyayisa gavumenti nga bali mu gavumenti abalala abopposition tuli mu nsonga ya opposition n'eddembe ly'obuntu baatandika ebintu bibiri baagamba ffe bw'aba tukubye akalulu tugende tumukyayise tugende n'ensonga gye baliko okukyayisa ekyokubiri omu n'agamba tugende tubalabise omulala n'agamba akalulu kaba katulemye tugende tubalemese wano wakyaliwo kamalirizamulangira obuddewo mulangira wasajja essaawa zino bakuwale ne kamera eyiyo badde mu singa waliyo maama atudde ewaka ng'omwana we yabula paka nakati waliwo omukyala akulaba ku ssaawa zino ng'oyogera bwotyo nga ndikukyayisa nga bbaawe yagenda nabakuba nkyadda ogamba kukyayisa kyenziramu gwe tokimanyi nti wano waliwo omukulembeze agenda n'atuuza olukiiko lw'ensi yonna n'agamba nti ekiri mu Uganda I want to strengthen you nyweza mbakakasa bw'oba toli mu kkomera olina kubeera mu ttaka nga wafa kasita oba nga wavuganya ku Museveni taddwamu eri talabwa mu kamwa abantu ne bakuba ebyalo weebale nnyo omutugambiddeko tagambikako n'alinnya ennyonyi n'akomawo n'aganda mungi w'omuntu njagala 1 million people muyimirire ebbali w'ekkubo mukole ki munninde omuntu oyo olowooza bye yayogedde eri aba alimba oba yabadde ku mazima according to your understanding olowooza aba yalimbye oba yabadde ayogera mazima I'm the moderator here. Zimbuze bibuzo. Okay. Nti bwogende eri kankubdiremu n'atuuza olukiiko olw'abagezi mu nsi yonna n'agamba feriyo leke gye tuliko bw'obeera e Uganda nga weetaba mu politics n'ovuganya n'eggunda oba olina okuttibwa naye nga ye mulamu bw'oba tottiddwa oba olina okubeera emabega w'emitayimbwa naye nga ye ali bweru era tosobola kwetaayiza mu ggwanga liri nayima eyo n'agamba njagala 1 million match baba ntugenda kutambula nga munnindiridde nzira ku kigambo ekigamba nti tuleka ebitugwanira okukola ebitutatugwanidde kukola kati gwawuliriza nga bakwata omwana wo birimu ebintu ebi waliwo okulimba kimu tubakyayise omwana wange yakwatibwa gwokimanyi yabuzibwawo nimba gwokimanyi nti mu gavumenti zetuzze tulaba waliyo omuntu asobola nagezezza nnyo ku gavumenti ya Israeli munsabire omwaka guno ogujja nina okulamagako Israeli munsentiko naye bakuba omupalasitayini oluyi bwamala omukuba oluyi nga ayambadde masiki nadda nga omwana akaba najjako mu masiki naga Omuyisirayiri yakubye babi nnyo naye ng'ekigendererwa kutonda mu mwana ono omutima gwe kyawa ggwanga liriwa kakati waliwo abakyayisa gavumenti asobola okutta asobola okwetta asobola okwerimba nga mmaliriza kankuwa ekyokulabirako omusajja bamuyita Munyagwa Mubarak yali mmeeya w'e Kawempe yakeera ku makya n'aloota nti njagala kufuuka MP n'avaayo n'agamba nti naye ekizibu ekiri mu ggwanga lino batulugunya abantu batta abantu bakola batya nange obulamu bwange buli mu katyabaga ye yennyini n'agenda afuna tomato sauce n'ebinyaanya n'abitonyeza emmotoka n'agisuula eyo ku luguudo eyo ku Northern Bypass naye ne yeesiiga ebinyaanya n'agamba batulugunyiza Munyagwa ne bamukuba ne bamufumita ebiso amawulire gaatambula wonna Munyagwa yatulugunyizibwa naye mukungu wa kibiina ekisooka yali mukulembeze tulevo meya kyakubiri w'amaanyi nnyo mu ggwanga ne mu kibiina kye bagenda okunoonya Munyagwa emmotoka bwe basiimuulako nga tebalaba musaayi Munyagwa ogenda okumala omunaaza nga taliiko yadde oluyi kikyengezaako okukuleetera ebimu bituufu ebimu babipanga olw'okuba ebyo ebyokulabirako byendeese siyinza kuwakana waliwo omwana eyavaayo n'agamba ndinze bantuuza ne bankola bino tulabise bali ate nga twali tukirabyeko nga waliwo agenze ebweru w'eggwanga oba mu ggwanga n'abalabisa era n'ekisembayo twalaba wano nga ababaka babasibye
Alani owa Bwiino oyo manyi mwagala nnyo eddayo nasibiranga akapapula nga yampashuwa Bwiino naye mukwano gwange tatanagirinya ow'ekabungo kagirinya ngutumiddeko nnyo kagirinya yonna gy'oli naye bwe bamala okubasiima naye nga bali mu kkomera ne bagamba bateekewo embeera etufulumya wabeewo okuteesa oba kyetaaga kuteesa na gavumenti abantu be basibye ddiiro eyo yakulemberwa ono omusajja akiikirira ab'e Masaka omusawo w'obumyu yani Bwanika omusumba abantu bano bafaayo ne baga nti bwe kiba kyetaaga kuteesa na gavumenti bano babone bafe tubasaddaake naye nga tetuteesezza naki kati be bantu bemulirayengako mbw akakiiko k'eddembe ly'obuntu kabawayiriza akakiiko k'eddembe ly'obuntu kagambye ffe bwe tunoonyereza muleeta abantu 10 nga batuufu baliko bameka muli ku kiri tubalabise tubakyayise tubalemese Imagine nabo tuwe perspective wa view yo si ngamba ya bufuzi ngamba na mateka eddembe ly'obuntu lyalambikibwa mu ssemateeka chapter 1 ne balaga eddembe ly'obuntu litambulira mu bintu bingi freedom of speech, freedom of expression, freedom of assembly, freedom of byonna ddembe ly'abantu lyalambikibwa. Ekizibu bwe kiri nti abatulaba bwe bamala okulambika eddembe eryo balowooza nti ssemateeka yatuwa eddembe eryo. Obuntu si ssemateeka yabuteekawo. Obuntu Katonda yabuteekawo. Naye ssemateeka ajja okulungamya singa wabaawo avudde ku mulamwa gw'obuntu. Ninga buligo it's a God given right. Yes. Era ye ssemateeka n'akuteerawo n'ebiki ebiyinza okuddirira. Nali mu Labour Export. Munnange bwe nali nkola naye n'abaako ebikyambi yakola. Ne batuwa suspension. Mu mbeera etaategeerekeka. Naye bwe nali mpandikira PS namugamba nti section 10 egamba nti Public Service Act. Egamba nti omuntu yenna ng'akola mu public service senga afutyanga eddembe ly'omuntu yenna ajja kutwalibwanga mu mateeka ye nga ye personally. So si kitongole. Personally. Ekitongole kyakolera kibeere vicariously liable. Mu second position. Okay. There is personal liability and vicarious liability. Kano principal kasima agamba nti abantu bano abapoliisi abatugunya abawagizi ba NUP bajja kukolwako ng'abantu personal abakootinga teeka abategeezaawo. Okay. Abategeezaawo nti buli lw'obeera omukozi wa gavumenti n'okola ebiri wabweru w'ekyo ky'oteekeddwa okukola bakutwala basobola okuwaabira gwe nga gwe mu kapasite yo ng'omuntu olw'okuba ate wakikoze ng'oyambadde oba uniform oba ng'otudde mu ntebe ey'obwa director, principal, PS, minister, ate entebe eyo gavumenti nayo ne bagiwabirirako. Yes. Akati Madam byayogera abyogera mu mbeera ya bannamateeka. Bannamateeka basobola okwogera naye nga byeboogera birala. Basobola okwogera naye nga byeboogera bakyayogera kirala. Abasobola okikozesa. Kaakati naye yavuddeyo n'atugamba nti mwe mulimba. Balimba.
kati bw'otunuulira ebigambo bya wano birabiseeko practically okuviira ddala mu gavumenti ya Museveni ng'ejja mu buyinza nti nabo eddembe ly'obuntu tebaaliwa kitiibwa because baali bayagala buyinza. Kakati buli lw'oyagala obuyinza n'ota bantu bano kitiibwa abantu ne babatta abantu baafa emmere y'abantu bagyonoona abantu bamenyeka abantu bakola ki olwaleero bakugamba nti omukyala azze akugamba nti njagala nnyumba yange olemeddemu kati ddembe ly'obuntu liriwo. Mukama waffe yatugamba nti bayambalanga uniform ne bajja ne bakola bye bakoze ne badda enkeera ne bagaa nti abantu bali babi nnyo ono akijjeyo naye ng'akijjirayo ku nnombe naye nga kirina we kyalabikirako ate nga akyogera muntu wa buvunaanyizibwa mu ggwanga olwaleero ate nga yennyini kuba kiri. So ebintu ebifaananako bwe bityo mu nsi tebigenda kubulawo weebiri naye buno obukiiko obujja buteekebwawo mu ggwanga ebiseera byabwo obusinga Ssuuna yakijjeeyo mu mbeera yakugamba nti abantu bange banaakola ki singa banaaba balemeddwe okukola bino akati ne bateekawo obukiiko obuyitirivu nnyo ne bateekawo emirimu emirala miyitirivu nnyo singa naabalemereddwa okubeerayo mupiira batumuwe obwa minisita tumuwe ki ne bateekawo insurance authority simanyi nema authority simanyani authority agundi authority ne zibeera nnyingi KCCA bw'ebeera nga weeri n'onoonya era bwetunga akati ebintu ebifaananako bwe bityo bw'obeera ng'obadde muwagizi wange ku ngoye eri abantu ne bakakasa nti bo bakukyaye then nga tunoonya ono kakati obuweereza bwe bijja kusaana mu authority wali oba kale ono yatulwanyisa nnyo naye bambi yamala nakkiriziganya naffe naye abantu tebamulonze olw'okuba yakkiriziganya naffe mumuteeke Human Rights Commission yawo. So ideally obukulembeze buli nti bw'oba nga tosobola ku exercising ekyo ekiri ku lupapula in your capacity obeerawo nga kifaananyi yensonga lwaki bwe bakugamba nti taliiki yankubye nga taliiki atambula n'emmundu 10 ogamba mujiri mulinga naye bwe bakugamba nti Ssuuna ye yakkubye tegeeza nti akakiiko k'eddembe ly'obuntu kaliwo nga kifaananyi katubuulire bwekugwe kaali kakoze Ssuuna ng'anyenyeza akaguna n'okustampinga n'asitambi okyogedde bo baagala kulabisa gavumenti naye akakiiko kabalabisako kali mbulula ensonga gyetubaddeko eyasoosa yatubulire kawaani obwenkati ensonga gyetubaddeko eyasoosa politics wahidde abulukidde wano ebintu byakolera ddala bwe mba nga nsobola okuyombera wano ku mpewo ne ŋŋamba nti gwe minisita wa local government okola biki ebbanga lyonna nga nzija wano neogaa nti gwe minisita wa local government okola ki ne tujja wano ne tukubuuza gwewa national planning authority what is your issue mulimu ki ne tukubuuza nti gwewa nemu okola ki nitukubuuza gwe kino kyenyini kyetwogera owa human rights okola ki results of politics of identity tolina kyogenda kufuna kyovulaba Museveni agamba abajja nti nze byendabye mu kino bwe munaakyesibako mujja kumenyekanga bwe mmenyese wenaakoleka okusingako awo ate kiyinza okuba nga kivaamu kirala kale katugende ku nsonga gyetugenda okutumaliza nayo owakadde era namwe nkugamba nti gwatugoberera yes jako tukuterawo enamba y'essimu osobola okuba toseka obubaka bwona osobola okuba tuteesa naffe maaso kaawo kyekijja kuba kijja nkiramu kinsaba ojja kuba kijja mu maaso kaawo osobola tufuna essimu naawe osobola okuba tuteesa naffe butereevu ng'osindika mu meseji oba nga okuba ssimu alina oteesa naye mbasaba enaguze saagala avoola mubaka wange yenna olulimi oluvuma olukkakkanya ateesenga buteesa twogeze bwongo birowoozo si olulimi luvuma kale yatugende ku nsonga esembayo tutandike n'owa gavumenti waliwo olukwesikwesi lukyali bufumbi manyi ebintu bitandika nimala gamba nesanga tebijja kujja nedda balimba otandika egirimiti bwe tebweyajja simanya yani tebyalabikula bijjeyo mpolampola waliwo olukwesikwesi okuba libufumbibwa
nga gavumenti eteekedde okuba nti ettaka lyonna yonna eryeddiza ettaka lifuuke public land. Ku mizigo gw'endaba giri mu nsonga y'ettaka olwaleero Uganda asigaze okugaga kimu kyokka ku nsi kino kyenyumiza ko nti alina ettaka lye n'abantu bandi kamuggyibwako. Nisobola okwebaza minisita Mayanja yabadde jjo Mukuna awo yakoze omulimu gwa ttendo naba ng'alina abantu waliwo n'omukulu abadde jjobya ekitundu ekyo abadde tegesitwa mu nsonga z'ebyettaka omukulu w'omutambaziira namukolako ne story waneeno abajjukira ku program z'ettaka mujjukira bungi namukolako story waliwo abantu abalaaja nabaka amaziga naye yalagidde akwatibwe era nabwe kyonna kyalina ekyo okugaga kyabadde alina kyeyakunya by'ettaka anonyerezebweyo kasobola okuba nti abantu bano abasasula basasule naye nga ebyopa bingi ebyasaziddwamu era nga bafunye kamwenyumwenyu naye mbadde esaba abasazamu kwakoleddwa bijjibwe bannannyini baabyo abatuufu kuba nti ebisinga basazaamu ebyapa n'okunuka nga temunannyini ttaka tasobodde kuba nti addako era nga basazaamu ekyapa teyakyafuddubadde ku ttaka eyo. So mwisa kusaba olondoole byapa basazizaamu bannannyini abatuufu basobole okuba nti babukala ku ttaka eryo. Ekisooka nga sinaba nga nzigyewo gavumenti okwesikusa okuba nti yagala kuba nti ettaka lifuuka public nga tukyalinako Mayiroland ewerebwe. Ekyo kimanyi nti by'oyogera otayagala biwulira. Bw'olaga Saamu Mayanja nti yakola naye ate ekirungi ekiri mu nze ate ow'ekitiibwa Saamu omwebazizza seetaaga kuddamu kati weebaze n'abako gwa ttendo ate neebaza ow'ekitiibwa Judith n'abako bazanule oli mukama wo kakati bw'oba olina ky'osiimye mu b'ettaka nga bwe nsiima n'abakooba nsiima n'abakooba waayo ewaffe Nabusange wova ku Jaliesite ewakazosibambi ogendenga ku Equator ebbendo bendeeri ettaka eryo erisinga lyali lya public land naye olukiiko lw'empigi olwa land board ne lukola olukwesikwesi tugeze ne bawa Ssuuna liizi kati oli wamala okufuna liizi agenda ku bantu ku kyalo nti mutemeetemeemu buli omu wooli weegule landiroodi mbakola ki n'abakooba yayingidde mu nsonga eyo to the extent land board erina okulivasinga that minute tokkirizibwa kuwa muntu ttaka liriko baki bantu era tosobola kuddira ttaka lya gavumenti n'oliwaayo nti ate bagoba abantu ku ttaka lyaki oba ate osalimu poloti okole ki otunde estate development otunde kati bwe nebaza n'abakooba nina ensonga oba ku kyalo ekyo Omulangira Paul Ejjuuko Ntege kwe yazaamira alina sinza butebaza n'abakooba bwe ndaba nga waliwo ab'ebyobufuzi biri bye tubadde twogerako ebyakabandole eyakuŋŋaanya banne ne bagenda emukono bakube batemule the house of bishop olukiiko lw'aba bishop mu church of Uganda okyabijjukira ku nsonga ennyinnyini bishop oyo naye yabaddewo Bishop Kagodo yabaddewo ekirungi muto wange Musoke y'omu ku bannamateeka b'obulabirizi obwo ensonga z'ettaka azigoberera bulungi ate kali yafunye obudyango tukomewo ku nsonga naye byonna kyebiri mpakanya ekigambo ekigamba nti tuwulira ekiboozibozi yategeza enfaamu okudda wano okujulira ekiki nga bw'okiyisa ekiki tulowooze nti kiboozibozi era tekisoboka ow'ekitiibwa ennyo efayini kyali kirabiseeko mu Uganda Idi Amin Dada Nyawume yakireeta ekifaanana kityo n'agamba ettaka lirina kuba lyani lya Katonda yali tuwa ffenna tuligabane naye ng'eryewaabwe talyogeddeeko n'enkulayirira ettaka ly'abantu lye yali ayagala okutwala ne be yali ayagala okugobaganya bamuziika ayimiridde Saudiya teyadda kuliraba kakati ensonga z'ettaka kyabugagga naddala wano mu Uganda eri batugamba mu nsi zeyo bakugerera bugerezi tomala gwonoona alhamdulillah nga mmaliriza ettaka mu Buganda kyabugagga teri muntu asobola kugamba nja kujjawo Mayiroland era sinteekateeka yaffe mu gavumenti I want to like the community sinteekateeka yaffe nga
okukola ekibozibozi chairman wa NRM president wa Uganda Dr. Museveni azaye mulugunya ku Mairoland yenu era nga je alaga ekifaananyi mu matuge mulikira bubi gwoli waddembe okumukootinga nga bwolowooza sina ku statement z'abawa azaye mulugunya ku Mairoland ekimuleetera okwemulugunya is the way engeri bannannyini ttaka gye bayisaamu ab'ebibanja abasenze n'owulira nti olw'okuba nze nannyini ttaka okuva ebyalo mukaaga ennabusanjagala biveewo nze nimewo ebikajjo byange nga balina n'abafuuba kimuleetera okwennyika kuba mwami Museveni is the friend of the peasant mukwano gw'abafunampola ekyokubiri tutaddewo embeera even in state house tulinamu akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka tulinamu minisita efayini avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka ogenda mu poliisi twogereyo nsonga kutane ku bantu abalumiddwa nakugambye toyinza kugamba nti tuteekewo akakiiko akalondoola n'okumenyawo eddembe ly'obuntu nga tewali balityoboola lwakadde kankwerekereze mu ttaka mulimu abakola obubi that's why n'abakooba abalwanyisa era emiggo gyonna egikubwa n'abakooba empala n'ebyogerwa ku n'abakooba emitiiyana ne wano mu Uganda kubeera ng'ali ku sayidi y'okutereeza ensonga z'ettaka especially wano mu Buganda era ali mu bitabo bulungi e Buganda era abantu bangi baweereddwa omutemwa nga munene okujja tumalisi gendo yononde n'abakooba ne Museveni we kuba n'abakooba kyakola kikomyawo Museveni ate kinyweza gavumenti ensonga z'ettaka kikafuuwa ekyokujjawo Mairoland mbabuulira ng'owa gavumenti sikituufu kibozibozi n'omunange bwagambye ayi Yesu abanjagalire kakati bantaleke ebintu byonna ebibadde eby'ensonga ebikyusiza eggwanga byonna bitandise bya bibuuzo naye bimaliriza nga bifuuse ensonga. Mwami Museveni bwe yali ajjawo ekisanja yayita NRM ko kase lwakitula era abaka palamenti bwe yabayita mwalimu omukyalo omugumu nga bamuyita Miriam Matembe mu mwaka gwa 2024 Miriam Matembe olwatuuka mu lukiiko olwo naga pulezidenti tunamanya nsonga ze wetuyitidde naye nze gye nvudde e Kampala mu bannange bagamba nti olina enteekateeka ey'okugjawo ekkomo ku bisanja kumewo nga tetunayogera ku biri kino kikulu nnyo tusookere ku kino Pulezidenti Museveni n'abaka omuzire naga yi muwala wange obalimba tesirina nteekateeka eyo n'abyegaana mu lukiiko olwo ne bateese byali bibaleese ku olwo olunaku enkeera bagenda okudda okuteesa nga Mwami Museveni alonzeewo ttiimu y'abantu abajja okwogerera ebyensonga era bagenda okubaawo nyini mu kokasi ng'ekintu ky'okuggyako mu ku bisanja kiwejjira kyaggulu. Genda osome nnyo obutabo bw'abana abantu abaddeko ne Museveni Uganda ndi wasajja olina ebintu bingi byotakola ki yatamanyi. Ekintu ekyokubiri ekikyusizza era eggwanga bino nga biri fundamento Mbabazi yajja alowooza yagenda okufuga eggwanga mu 2016 Mwami Museveni n'ayita kokasi Mbabazi ne ttiimu bagenda ng'ekimu ku kye balowooza ekiri ku mwami Mwami Museveni agenda alangiranga bw'akoye naye munywanyi ono Mbabazi bwe babadde yaba agenda mu maaso Mbabazi agenda okutuuka eri ng'akawala akatoba akateeseteese ddaka myaka 22 ko nga kye kasookerako okukola kwe kwesaasamula mu maaso ga pulezidenti kamukomba n'engatto tisebo togenda otulekera ani mpulira yabagamba yagala genda sebo ovuganyizibwa sebo tovuganyizibwa komawo nga teri naakutaataganyiza emikono emirala gitaleka negitinga nange njogera akomewo ekyaddako nti kakati nga pulezidenti annayogera obadde obatadda tutaddewo n'ekiwandiiko
ekyabagamba akomewo nga tavuganyiziddwa muteekeko nammwe abagaana tubalabe. Baateeka mbabazi mu kaseera akazibu omusajja wattu yali amanyi nti bw'avaawo nga tataddeeko mukono okugamba nti Museveni tajja nga tavuganyiziddwa yali akimanya ayinza obutasukka geeti yali akwatibwa. Musajja wattu naye nasaako omukono wakati mu bulumi obw'ekitalo n'atayako omukono nti nange mmuwagira ajje nga tavuganyiziddwa naye ngolaba omutima munyiikaawo era n'ennamba kwe yasayiningi nakyagijjukira omukono gwe gwali gwa nnamba 200 obaka palamenti abakolaki abaagenda kakati kakati n'ekyo kyajjanga ekibuuzibuuzi nekiruma. Njagala okutegeeza bwana Tariki nga nzira ku nsonga z'ettaka ebintu biri ebi Mwami Museveni byakwogera mu mazima nga bitabikwezi. Bwe yatuuka wano mu 86 nga bwe nkugambye n'alimba banne agenda fuga emyaka 2 n'oluvannyuma ne bamwongera 2 emirala yayimirira eyo akyoli n'agayiire bannayuganda nammwe mulimba muyinza mutya okumpa eggwanga nfuge nga sirina yadde ssemateeka tukoleyo guiding principle egenda otugayidinga nga nange ng'omuntu bwe naaba nfuze bubi esobola okunkwatako abantu balooza nti Museveni ayagala Uganda ne bamukolera ssemateeka. Ssemateeka bwe yaggwa nayogera ekigambo ekirala kati nga bwe mumukoze nga mulungi munzikirize nze mwennyini nze emaaso oko mukulemberera tulabe oba anaaba mulungi oba anaaba mubi ne bamuwa mukulemberamu emyaka egyo giba ginaatera okuggwako. In fact era mugundi eno mu Northern Uganda gyeyimiira n'agaana edda nkizudde nga ssemateeka ono si mulungi gyentambudde yonna okwetolola eggwanga. Abaganda basaba kabaka waabwe, abakyoli bwe batyo, abasoga bwe batyo. Tuddemu tukole ssemateeka omulungi nga byonna mwebiri ng'agatta ebitundu byonna. Lwe lukiiko lwa CA olwaddako okukola ki olwabaga ssemateeka. Ssemateeka bwe baamubaga bwe bati ne bamumala Mwami Museveni yabuuza ebibuuzo 3 era byebiriwa. Ekisooka yagamba yabuuza nti ssemateeka ono nga bwe mumukoze akkirizibwa okukyusibwamuko ne bamuddamu nti ne bamuddamu nti ki era bwe teyaliimu kubanga eyali sipiika wa mu kiikali kigumu ati nagamba no mu pulogulamu yasema nti ekimmenya bwe kujja wano nsomesa abatuuliza naye nga mu bantu bensomesa ate mulimu n'abenkubaganya n'ebibuuzo. Eyali sipiika wa CA yali Mwami Kigongo bayisibwe era ye yamuceekeranga nga ye kyakola asobola genda na briefing briefings bye baba bamaze okutuukako kakati Mwami Museveni bamala omugamba nti ssemateeka akyusibwamu n'alyoka akkiriza n'amukwata n'agenda ku madala ga palamenti n'agamba ssemateeka amukkiriza naye ayinamu ennyiike mu bintu 2. Ekisooka si mumativu nakuddira jjeeri erya UPDF erya NRA okulimuggyako nti terikyali lirye lifuuse lya bannayuganda. Kale akagambo National Resistance Movement okajjako ne balifuula UPDF nti livudde ku ye kati lifuuse ly'abantu n'agamba ekyo sikkaanyiza nakyo. Era kyovudde olaba wakati mu kubanga ddala yali akyakirika kikkasa teyakkanya nakyo n'olwaleero abayingira amagye olwaleero tebayingirira ku nnamba y'abannayuganda bayingirira ku ey'ensiko y'okuyeekera. Mwami Museveni ye NRA 001 katega ye NRA 002 n'agayingira olwaleero ayingirirako ye nnamba NRA oba mutwalo teri lya UPDF ejje lya Museveni muki omuntu. Kakati n'ensonga gye tulikolokera yagamba nti sikkaanyiza nammwe ku bye musazeewo ku nsonga z'ettaka. Era okuva olwo Mwami Museveni wakati nga baali bakoze ku nsonga z'ettaka nga n'ebisinga balina bye bamuwadde wakati mu kubanyigiriza gamba ng'okuteekamu akawaayiro akali kagamba nti okuva n'olwaleero njogera ku ssemateeka kinamweta nti okuva n'olwaleero buli muntu asiŋŋaaniddwa ku ttaka emyaka 13 emabega akakasiddwa nga gwe bayita bonafide kumanya emyaka 12 nga gwe bayita bonafide occupant nga bw'obala emyaka 12 egyo emabega
gigwa mu 82 bo we batandikira okuwamba nga buli we bawamba bo be basigalawo we bawamba bo be basigalawo we basigala kyali kitegeeza kikwalinga kwewa ttaka kubba ttaka era bw'ogenda mu bitundu ng'ebyamubende Kasanda Kyankwanzi Luweero Nakaseke Nakasongola Mubende abantu abasinga okubeera n'ensiko ya mayirozi z'ettaka zibalina bazifunamu ebyo biseera just bafuna gavumenti bakola bukozi biki biwandiiko kakati ekisooka mwami Museveni azaalwanagana n'ebintu by'ettaka paka n'olwaleero era wakati mu kumaliriza njagala gamba muganda ngono mwami Wasajja anange newe Marcus just tuli ku gundi abantu Omulangira kakati nze no munnange Omulangira Wasajja nnoze munnange olw'okuba nti njagala buyinza ebitiibwa bino sibyagala nnyo era bye bitulemeseza ku abantu baba mukwata obuyinza twagala nnyo ebitiibwa okusinga obuyinza so nga gwe wakati mu kitiibwa tolina buyinza kulagira ne bampaayo wadde ekipa y'amazzi naye obuyinza asobola n'okulagira n'akawumiro naye obudde obusigaddeyo kikyembadde njagala okwogera nga mmaliriza nga nkifunzafunza ensonga z'ettaka mwami Museveni azaalwanagana nazo okuva mu mwaka gwa 1995 n'okutuusa olwaleero kati atuuse wekitandikidde okumumenya ng'ate ali mu kumaliriza ensonga zibawa lwaki gavumenti eyagala okweddeza ettaka ekyamazima mwami Museveni aliko question mark buli wazimbiddwa projekiti nga ya gavumenti ngigenda kwetta ku ttaka abantu badduka mu kitongole kyabwe kyekyo nayogedde nti bateekayo mubawala nga si waabwe eriyo abantu baabwe ababuulira ababbi beefulayi mu Ntaganda nti wali tugenda yisawo payipo y'amafuta yi pulogulamu gye tulina gundi ng'adduka mu ntobazi ng'agulawo ng'akolerawo n'ebyapa Ntaganda kati agenda bw'amala okukolerawo ebyapa jjukira pulogulamu yaabwe eba ekyagenda mu ki maaso bagenda okutandika ogaa nti bayisawo payipo y'amafuta Ntaganda ng'ayingira kooti ne mu kooti be baliyo era bebbo kooti ng'ega nti nedda temuyinza yisa payipo y'amafuta mu ttaka lya muntu alina ekyapa nga temuliiridde musooke mumuliiririre kati ng'atadduka mu compensation gye baliirira n'abatuddeyo era baabwe nga bagamba nti awo kusinza kye mugenda okumufiiriza nti mujja muwayo biliyoni ena bwe twawulidde zibagala okusasula Ephraim Ntaganda biliyoni ena mwezi olwo oluguudo lw'ebusegamu olutobazi lwolaba olwa gavumenti olinakuebannema biliyoni ena mu ttaano olwo olutobazi lwolaba olw'obusega waayita oluguudo Ephraim Ntaganda yakolerawo ekyapa nga kitegedde bagenda yisawo oluguudo lw'express awo gavumenti nemuyira biliyoni za 42 kati mwami Museveni ebyo yemutudde mu kifuba bamuwa sente za World Bank nga zakukola nguudo nga bwe batuwadde zino gye wawulidde loni ibadde emiliyoni 288 ez'okukola Parliament Project agenda okutuuka wagenda okukolera okuyisa oluguudo nga buli muntu alinawo ekyapa ye yateekawo enkola yaseera kyolina bakuseera kyotalina kati biri mu kumumenya olabanga alwanagana mbibajjeko babisigaze baba omwana nti ate liddeyo lifuuke public land nabo siko ya mayirozi bayina emubende zigenda kufa era agenda alwanagana nga bwe yeesiza ekiteeso eri mu ttaka lya Pasalina kati atisako kirindeko kati nekino bagenda alwanagana era bajemaliza nga tebikoze eki Kamale Livingstone okuva ekiboga agambye bannayuganda basooke beebuuza ekibuuzo kyebayinza okuba nti nno beesigaani kubanga mu myezi ng'ebiri bisatu waliwo omukulu eyitibwanga Eric Mwesigwa yavayo n'agamba nti gavumenti yamutokyali oba yamutulugunya n'agamba ate NUP yekoze eki yebadde kuba nti nno emutulugunya kati omuntu n'agenda akisakyusa statement kitegeeza nti waliwo kitali kituufu so banaganda baneesigaani kale omukulu gwe Livingstone okuva ekibuga bali kuba nti nokwoli era obubaka tubufunye naawe ali esobola kuba nti osindika obubakabo ninja kuwa enamba eri official gye bujjako awo program zijja kusoboka na pesa naffe Mulangira bakuleka eddakiika ziri 2 batoobo balese 2 zokka ogere ku nsonga y'ebyettaka amateeka gonna oluvannyuma lwa 95 nsuubira nti teri tteeka liyise mu kukyusibwakyusibwa kusinga tteeka ly'ettaka lwaki olw'obumulumulu obuliwo ne obwannannyini obwo obwajingirirwa nti bw'obeera bw'oti ojja kufuna kino bw'obeera bw'oti ofuna kino
kati ate ne muyingiramu abantu okukola ebyapa nga bw'owulidde nti minisita yalagidde ebyapa ebimu bisazibwemu. Yes. Olwedde nga abantu balina ebyapa kati fraud n'asukka amateeka ne gajja nga gakyuka kakati ekyo nakyo kiri mu kutegeeza mukulembeze ajja nti ezimu ku challenges z'ogenda okusanga mu ggwanga lino Uganda ogenda kuzisanga mu byettaka. Tadde ku level mukulembeze ajja kikyogezako tulaga ngezayo okutegeeza nti ebintu byonna nga bwe byonoonese omukulu ono mu wisdom ye abikoonerako abajja nti obuzibu buli wano nti wano waliwo obuzibu kakati nze nsobodde okuyitamu mu mbeera bweti naye gwe onoomalako gonotambula otya mu mbeera efaananako bwetyo. However ettaka lya Uganda si lyonna nti lirina ebizibu naye buli awali natural resources ttaka liba lya gavumenti. Buli awali natural resources ttaka liba lya gavumenti ne bubeera ku makya seeka katono nnyo naye bayongeramu n'ebyobunyazi nti n'awali omusenyu nawe nakyo nabagamba ne bamala bazuula nti wano nga wali ekizimbe kino wansi oba waliwo omusenyu mungi nnyo basobola okugamba nti ekizimbe ekyo awo woolisiwawo wasimba bubi kati gwe nobaga nina n'ekyapa nebaga nti wakifuna mu bukyamu kubanga waliwo nakyo resource bakifuna mu bukyamu era bakikuwa mu bukyamu kuba that is a natural resource, it is meant for bannayuganda bonna. So my idea mu nsonga z'ettaka eri nti ettaka lya Uganda terikyali lyaffe. Ettaka lya Uganda terikyali lyaffe kubanga abannayuganda bo bennyini tebalina ttaka. Bannayuganda bennyini tebalina ttaka. Osanga nosoma ebitabo bya Kalamoji endagaano y'Olukumi ey'Olwenda eyagaba ettaka. Mpuliriza bulungi va mu ndagaano ez'Olukumi nga tuli mu 2020 kubanga olwaleero abantu abalina ettaka bagwira. Abakongo bajja ne bafuna ettaka ne bafuna n'ebyapa. Etteeka ligamba mpuliriza ndi munnamateeka gwe bw'oyogera etteeka kye ligamba tudda ku reality kikyeriko. Tudda ku reality kikyeriko. Then ojja genda okuleeta amateeka ng'oledde abantu oledde bo we bali. Tuddeyo mu nsonga ya Ssuuna gy'akugambye nti kakati ono bw'abanga waali musasuli. Nga nezogenda omusasula teziriiwo asigale ng'akyafutubadde ku ttaka ate lyatateekeddwa kubeera nalyo bwe kikulema nga gavumenti ejja eriyoola esobola okukozesa omukono gwayo ogw'ekyuma negaa nti kakati wano tukoze ki tutuddewo. Gavumenti bw'eba eyagala ettaka waliwo kye tuyita compulsory acquisition of land. Teeka weeri compulsory acquisition of land. Gavumenti bw'eba erina kyeyagala okukola oba okuzimba ddwaliro oba ki ekintu kasita kibeera nga kigenda kubeerako public interest w'omu tokiremesa. Gavumenti esobola okutwala ettaka lyo n'amaanyi then oluvannyuma ne tutunulira ekya Ssuuna nti bakukompensatinze batya bakuwadde batya adequate compensation naye ng'olwedde bakoze ki ng'olwedde batuttewo. So ettaka lino lisobola okutwalibwa gavumenti lisobola okutwalibwa gavumenti naye kijja gikaluubiriza kitya because bwe tuba nga kisobola okutwalibwa gavumenti Amini yakikola kubanga Amini we yakikolera era waliwo abalina ebyapa kituufu naye yalitwala era n'okuligaba n'aligaba. So kisobola okujja era mu mateeka gennyini ne bagamba okusinziira ku kino ne kino ne kino. Olaba bino ebitagasa babisasulira ensimbi ne biyita kati ate prime kubanga we are targeting ettaka erisinga okutagetingibwa ly'ettaka eririko natural resources n'ettaka eriri prime olwaleero erirabika nga liri commercial and that is Kampala, Buganda n'ebintu. Mweba nnyo kuba tubadde bali balungi nnyo omukulu ngenda kusibwa n'omukulu ayitibadde Kaleerwe ayitibwa Ivan Sembusi from Kalera Gambia. The reason why land issues have not been solved it's because the land laws are not clear and that itself is a business. Agamba nti ensonga lwaki ebitaka tebijja kuba nti tubimalirizanga eggwanga
kiri kimu kya mateeka g'ettaka si malambuugufu kyakubira ettaka lyafuuka business nga Mulangira waga nti prime land ate ali wano mu central which is Wakiso ne Buganda Mukono webito byonna wali kuba kino okuba nti ofuna ettaka eri prime so parliament kuyisa tteeka era nga bw'olaba nti obuzibu si bukuba nti buli mu ttaka era tuza kuba nti wali mu central oba yeggwanga Uganda kale bali nyuka mberekereze tali nkata gema yakoze n'omukulu ayitibwa Shakul Wizi nga kameramani wange wamu n'omukulu Kaspa producer ne Jeff mu control room. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.